Abawala bano babiri, omu yazadde mwana munne ku myaka 15 ate omulala naye wa myaka 15 asulirira kuzaala. Twali ku ddwaliro nga jjanjaba mulwadde nange nina gwe njjanjaba naŋŋamba nga bimanyi gwe gwali omulimu gwange gusoose kuyiye okumulaba naye simanyi kyoba njafuna olubuto. Okutuuka ku kino bagamba kyava ku mbeera y'okunyigirizibwa okwetuusaako ebyetaago mu kiseera ky'omuggalo. Ali njagala okubeera obulungi ng'abaana abalala. Kubanga ku ssomero abaana abasinga bajjanga nga kale nga banyiridde nga bambadde ziyunifoomu naye nga ffe twasomeranga muzireeya. Naye ate omulezi nasobola okungulira yunifoomu ebbaaga. Bano be baana aboogerwako abalina okuteekebwateekebwa badde ku masomero mu January w'omwaka ogujja. Kaakano ab'ekitongole kya Acts Fund bakoze enteekateeka mwe bagenda okuyita okuteekateeka abaana naddala mu nsonga z'obwongo. Kino kyakuzingiramu n'abasomesa bagenda okubeera n'abaana bano. Bakuba bbulooka abalala ne bavuga ku piki abalala ne bagala okuddayo okuyamba abaana kuba gwe mulimu gwa ina naye ye embeera ye ey'obwongo eteredde. N'olwekyo ffe nga Acts Fund kye tufa kwe kusooka okuyamba abasomesa ate tubayigiriza okuyamba abaana mu mbeera y'obwongo oba embeera y'empisa. Abakungu mu minisitule y'ebyenjigiriza baaniriza enteekateeka eno. Bajja tuyambako ku by'omutwe. Omuntu gw'oyogera naye ng'omutwe tegukyaliwo, omutwe gwagenda, omutwe gwakyama. Tusanga obuzibu. IDN ya mental health ekwata ku bantu bangi. Ekwata ku baana baffe. Abaana baffe abatasomye okumala ebbanga eddene. Batubuulidde engeri gye basuubira okugiwagiramu nga January tannatuuka. Tweyamanga gavumenti ku lwa gavumenti okubakuyamba okubayitira abasomesa babasomese, okubayitira abazadde, okubayitira abakulu b'amasomero ate n'abatandisi b'amasomero g'obwannannyini nze genkulembera nja kubayita bano baboogereremu. Twajja kwesanga twetaaga workshops nyingi ne seminars tugenda okutuuka mu January okuggulawo ng'abantu bali wadde. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.